Gaba Moses ndi mwogezi wa Federation etwala abasuubuzi mu ggwanga Uganda yonna. Mu bibiina bino gye nava okubanga nayo joininga mu Federation yenze chairman Katukazane Shoes Dealers Association Uganda Limited. Tulina essanyu lingi nnyo kubanga tubadde ku tterebule ng'omugagga afuuse ekyonga, ng'omugagga ayingiridde family atandise n'ogitaagula amaka gamalawo, abazadde nga nabo atandise banyonyogera, abaana nga atandise tutaagula twawulira ddala. So twebaza Katonda era twebaza n'omulamuzi okuyimirira ku magulu ge nga yali omujulizi waffe namba 2 Mbalire Joseph nga muganda wa Kabanda ddala amuddako yali aguliriddwa omugagga nga amugambye owaekyusa ebigambo ebyo birye osobole okudda ku saidi yange Omusango nguwangule ngenda kuwa kyonna ky'oyagala. Twebaza Katonda nti okutwalira awamu amateeka g'eggwanga gakola, bagenze ne bagataagula wano na wali bannamateeka n'omulamuzi yennyini. Kikakasiddwa nti tewali wonna waayinza kuyimirira nga balooya be bayita omuntu oyo okujja abaweera obujulizi okujjako ekkooti yokka yebadde erina obusobozi okubanga bwebanga tetegedde bulungi byayogerwa nga yesobola okuyita omujulizi oyo namba 2 okudda mu kkooti okwongera okuwa obujulizi. Twebaza Katonda era nga tweyongera okunywerera ku kigambo kyaffe n'okutegeeza kkooti y'eggwanga Uganda nti guno omusango si gwa mwami Kabanda nga Kabanda yekka, guno omusango gwa bannayuganda bonna abanyigirizibwa mu mbeera y'okupangisa ebizimbe ne gye basula mu mayumba gye basula. So kibeere kyakulabirako era tusaba abalamuzi, muyina baganda bammwe, tulina basisita bammwe gye tukola, tulina baganda mu mbeera yonna tuyimirirewo tukwate etteeka lino era tukakasa nti nammwe bannamateeka b'oludda lwe lwawawaabirwa temukola lukujjukujju lwonna kulaba nga mutema empendo, kulaba nga mututaagula. Mukkirizisa omulamuzi ayita omuntu oyo. Tulaba era tugamba nti tekijja kusoboka era kkooti tusaba etubeere emabega. Omusango guno obuwanguzi buli mu ffe Kabanda team. Lwakatonda n'ensi amanya gange nze John Kabanda ndi president w'abasuubuzi okwetooloola eggwanga lyonna era banange tusooke tuyogeeyoge Federation yannooza okubeera president w'abasuubuzi mu ggwanga era tugenda bayita tulye ekimere essaawa yonna nga tulayira. Kaakati mbakakasa ekisooka kya byonna twebaza ekitongole ekiramuzi sofa kye twakalabako kiraga bulazi nti kati mukyala Nabukeera byabadde agenda abungeesa mbw agenda gaba $5,000,000 afune obuwanguzi obw'obulimba obwo tebuliiyo. Naye bannange kyannaku nnyo sitaani talokoka. Omukazi tumusinze mu buli ango tumuwangula naye alinga atalaba. Ife balooya tetubalinaako obuzibu abamuwolereza kubanga twetaaga era sente y'ekibi balyandye ku bwereere nga boolaba bwe bali mu kulyeza mukyala Nabukeera. So twebaza kkooti olw'okuba eri ku mazima sofa. Twebaza omulambuzi Namboozo Sanula nti alaze nti ddala Munnayuganda alaze nti alumirirwa omuntu wa bulijjo. Eno keesi si yange nga Kabanda nzekka, eno keesi y'Abannayuganda bonna abanyigirizibwa. Tuli mu ggwanga eribadde linyigiriza omuntu owa wansi, omuntu atandikirwako. Naye omulamuzi akulaga nti kantambule n'abo abanyigirizibwa mu butuufu ng'ebintu ebirina okutambula. So tuwe essuubi abasuubuzi Bannayuganda bonna gye bali okutandikira ku oyo w'omukyala atunda akabiriiti n'atatunda naye ng'oli nga akuzaala musuubuzi obanga essaawa yonna ojja kujja mu busuubuzi. Mulina okwagala ennyo isu eno. Lwaki? Kubanga obusuubuzi kati buli mu kwenunula wamu ne Bannayuganda bonna abatandikirwako. So maliriza nga nebaza abasuubuzi baffe, nammwe abajja ku kkooti kuno bannange mwebale kujja, nammwe abali eyo yessaawa mutegere nti obusuubuzi buli mu kwenunula, mujje tubeere mu kwenunula twenunulire wamu. Okiraba ne kati bw'onoobeereyo nga weetuddeko gwani agenda okuwangulira. Tukakasa nti ekitongole ekiramuzi bambi kyalaba nga mu mbeera eno
bwe kitagoberera mazima obuswavu bugenda kubeerawo okwetoloola eggwanga. Kaakati kkiriza obagaana mukyala Nabukeera agende yeeteeketeeke okulirira abasuubuzi bonna bazaasobyako. Tulina abantu abasoba 9 wano bonna ng'omukyala yamenyanga amaduuka ebintu n'abibba, atambula na ssente ya kibi. Ate nze nkubiriza abali mu buyinza nti mukyala Nabukeera bw'aleeta ssente ng'ayagala kuzikugulirira, gwe togaana ssente zikwate ozirye. Ssente azikole ki? Azirye, ekyo mukikubire mu ngalo. And in the premises, we pray for the hearing date to the defense case. Council Kabeka has provided 4 dates if they are available to the court. And that is the 30th and 31st and 1st and 8th of February 2024. Whichever of those 4 days is available, we pray that in the same 30th or 31st January 2024, 1st and 8th